Olunaku olwaleero lunaku lwakubiri era nga ndine mwana mulenzi meme cyclone emergency meme lwaki wetuma meme njagala kubuuza ku meme etegeeza ki cyclone etegeeza ki and why did you choose emergency? Meme, it's my name. Hamim. Hamim. Mwalimu msajja Musiramu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Wali cutting short. Na cutting short. Yeah. Ate cyclone. So cyclone, it's a violent tropical storm. Gubanga muyaga wano mu Uganda tukaita akazimu kano. Okamanyi kana akakola yes omusenyu yes. Yeah, that's it. Yeah. No batako emergency. Emergency. Industry yali yetagamu omuntu ajjo jinunula speed. So emergency wendi. Omuntu awulira sound yo, for example like this song, sigenda kudda. Omuntu aba awulira sound yo oje explaining otya eri omuntu asoso julira olunaku olwaleero. Sound eyo nze nayagala creating ekintu nti oli aso feeling nti kiri African. So nebivuga bye nakozesa byennyini olaba nga gita yadde si yaffe naye engeri gye bagisunamu eragira ddala nti nfirika nagenda nenkoppako mu bakongo nenzija nenfuna nekino ekyawaffe waneeno nengatta. So nze composition zange nzikola nnyo nze okulowooza kadongo kamu because I tell a story abalala basinga kye batakola. So kunyumiza olugero n'obanga nekenyini bwoba okiwuliriza osobola okuba akafaananyi. Singa music wo yali movie yandibadde movie kikaki? Kyemanyite yandibadde horror? Si horror. It's a love story because enyimba zonna zenyimba zikwata ku love ku mukwano. Yeah. Just nti ekyange nakyawulamuko siri bano gwa kuwaana nnyo ogwange gwa ogw'oluvannyuma nga buli kimu kiganye ng'omukwano guweddewo nze nenzija ne mbayimbira heartbreak. Kwegamba n'otuyungayungira awo. Abantu abasinga ebiseera ebisinga tebatulaga after. Batulaga before and during. Kati awo nayagala nkwate so abantu abasinga bakisirikira ku mutima so nze nenkibajjirayo. Walabaddeko awo no having a worst studio session? Ngomazo gisasula producer abaddewo n'ebyo ogenza okukola nga tobikoze nga biganye okujja. Ebiseera ebisinga ekisinga okunsumbuwa nga ogenza okurecordinga kutuuka nga owulira oyagala recordinga nga studios yogenzeemu wakatuuka bwoti amasannyalaze ne gagenda. Ng'olina waakawo gw'oyagala okukolesa ezo oli ku ekyo muba mwakateekako bwe muti mutandise project amasannyalaze ne gagenda mpulira bubi nnyo kimpisa bubi. Anti olunaku luba lufudde. Ne mutuulawo ne mulinda gagenda okudda nga ne mood zakyusedde. Biki byosooka okukola nga tonabagenda mu studio ebikuleetera mood? Ebindeetera mood? Nze ebiseera ebisinga nsoma nnyo obutabo. Bwe nfunamu line ennyumidde awo naawo. Obutabo osoma butabo kikaki? Nsoma nnyo bwa Luganda. Nga buli romantic? Tebuli romantic naye just mbukoppamu bigambo. Nsobola okulondamu kigambo kimu nze nenkikyusa nenkizza nenkirelatinga ku love. So ekibanga kikola amakulu. Ng'ojjako okuba nga wewandikira ennyimba zo, bani abalala bawandikidde ku nnyimba zo? Right now basinga bakyali si banene nnyo cause sinafuna opportunity eyo eri awo naye nga nina abatonotono abasaamusaamu aba level ejja generation empya bempandiikiddeko. Bawandikiddeko? Waliwo yali akulumyeko? Omuwanika nagana okusasula? Nnyo gye bali era bw'obalirira ssente z'emmanja mu kuwandiikira nnyingi ddala. Lwaki osooka n'osaba ssente nga tonabakuwa muntu luyimba? No, ebiseera ebisinga abantu betukolagana nabo oba ayagala okuuma omukwano ogwo olabe obwesigwa bwe buli kuki buyimiridde butya. So ate omuntu w'omutandikirawo agamba nono taakolaganike naye. So okwata mpola nakuwa deposit n'omukolera n'omuwa waaka kati ate ye n'atatuukiriza nga nze mmaze okuderivalinga nakuluma. Bw'oba ng'ogenda kukola oluyimba otandika naki? Otandika na beat, otandika na lyrics, oba olina kuba na vibe?
nze ntera gobeera ebintu bibiri oluusi beat nsobola okuvaawo nengende wa producer tugeze nga oŋŋambye empandikira oluyimba lukwata ku kino ne kino nengende wa producer nakuba beat nze nenteekamu oba oluusi okufuna omulamwa nentuula ewaka nempandiika relics line nga tezirina melody just nga mpandiise story nempandiika nenga eno line enyuma eno line enyuma eno line enyuma so then nengenda mu studio nenrecording oluyimba netukuyetinga ne producer oluyimba lukutwala ennaku mmeka oluwandiika n'oluperfectinga kati nga luli ready just luyinza melody na beat terutwala lunaku uwandikira mu lunaku lumu mwanange terutwala na lunaku n'essaawa ziyinza kati oluperfectinga n'ogamba kati luli ready okuluyimba luli ready olutwala mu studio luli ready okukola anti kyekiri kyenkugambye nti nze nsobola okuva wano kati nga bwe tuli nga tugenda opandikira oluyimba netugenda mu studio producer n'atuwa engoma netandikirawo nenkuwa lyrics so wonna wonna owandikirawo wonna well oli mu relationship right now siri naye lwaki mwegana ebintu bya relationship kyogamba kanaye akawalawo kogamba baby I miss you kogamba baby good morning or baby good night era we kabaje kali kancha we mba nkalimbidde mpesimuyo bikula WhatsApp oli serious tompa muyimbi kigo wani collaborating naye whether dead or alive omuyimbi oyo bali babiri David Lutalo ne Eddie Kenzo obuyo galakola kona David Lutalo naye already Eddie Kenzo yeni nawe akayimba naye kafuluma twakakola it's a collaboration y'abantu bangi just nti njagala eyange naye nga muli just babiri fika luyimba ki mu nyimba zolina olwogera story yo entuufu lwansi n'ogamba ne banange newandiikako nga buli oluzannya oba buli woluzannya owulira nga oli mu story yo gye wayitamukko obulamu bwe wayitamukko luno lwennyini lwe bakubye lwayita sigenda kudda bannanga niye kumenya omutima mwanangu gyali eyo omwana w'abandi ali mu masanyu yeeyagala obadde oyagala akaabe lwakuba yakukyawa nze ndi eno nkulukusa mazika towonanga siwonanga era ndi awo noonyanyiganyiga biwundu naye tannalabika nkyasibyemu akasente akasaamusaamu we kali bwemba wakuyambayambako it's okay okubuddaabudda sente kati wikira allowance oba mpaka sente meka wikira allowance nyinza okukuwa ekyabiri wikira allowance ngonuyiranga buzibu ki bwewakasinga ofesinga mu African music scene obuzibu bwenasinza engeri obuzibu bwensanga kati nti ffe ennyimba yaffe engeri gye tuyimbamu egenza ekyuka abantu kati bayimba naye kati ffe bali abatendekebwako bakulu baffe bajjajjaffe ng'oyimba eggono liri lyennyini erimalayo abantu tebakyabinyumirwa ebintu bikyuse nnyo so ekyo kizibu nno kati mba nina okugenda nga nyingira mu kino ate obudde nga bugenze nnyo okweyita emergency bintu kigo byolaba mu industry byokoze ebinonodde industry kubanga wangambye industry yali eyugayuga ng'eyeetagamu omuntu agiyamba nojja emergency so far right now ndi mu kupenetratinga as in mu music industry ya Uganda yonna naye gye nali nze ne musajja nvireyo mu kyalo Kiboga kya Nkwanzi so bye nakola eyo bye byandeetera n'okuntuuma emergency so nze Kiboga tewaliwo studio n'emu nze omu ku baatandikawo studio eyo netandika okukola ekiboga eyo nkyukakyuka yange okitegeera saa zino bw'obala abayimbi b'ekiboga abasitudde ekiboga mu music I'm the one okitegeera so kati njagala penetrating ano baatekayo challenge ya practical Eddie Kenzo era we yalonda nze gwe yalonda so bintu bingi byenzize nkola nga biminaga nti emergency owangula ojja wala kantu koyogedde n'ogamba nti muyina abantu ababatendeka bali ab'emabega olowooza toli ku pressure naawe okukyusa ovemu ebyo abantu nga tebakyabinyumirwa okola ebyo abantu bebanyumirwa toddanga kawo n'okirowoozaako nakirowoozaako naye
nina kunoonya ngeri ki gye nnyinza kubaagazisa kino ekyange, nina kukola ntya okukinyumisiza ddala bakyagale baleme kugamba nti ate ono yakopye, kuba nina bafani bae fan base gye nzize nzimba, so ate bw'okyuka n'oyimba ekirala bagamba ate ono akoze atya atukoze atya. So nzija mbazimba mpola mpola ndabe nga ate n'ekyange nkiguza abalala bakyagale. Waliwo baddekaawo noba nga tokyasobola kulowooza kyokka nga toyagala kuwandika luyimba, noba nga tokyasobola kulowooza gwe nga writer nofuna gye bayita writers block. Nakati kindiko sawa zino because muwamu ebintu byolowoozaako ne bikujjako nga tusobola kuwandiika. Kale ekyo kintu kiyitamu nti just kwekuŋŋaanya, kubeera mu banno ne munyumyako n'otandika okwerabiralabira, oba oliawo nga munaleese ekiboozi ekisesa ne mugenda mu studio n'oyiiya by'oyiiya. Kati bintu kigo byokola ebikusanyusa bw'oggyeko okuwandiika, okusoma obutabo, sente zo ziriira mu bintu nga ki? Nze siri musajja wa bbaala. Era okulya sente sikwagenda mu bbaala. Ebyo birekere bakiri mu studio. Anti oŋŋambye nze okulya sente zange nzisiga nnyo mu bintu kugezenga kulima, nyumirwa nnyo. Naye mba nga siri wa kufunamu kati, naye nga okulima tugeze n'oteeka mu mmwanyi n'oteeka mu bitooke, nze awo sente yange eba empoomera kuba nkimanyi ne gye bujja egenda kweyongerako ezaali. Naye tofuna gundi bagita batya ebintu bya farming ebyo nga bagamba bibeeramu loosi? Loosi ebeeramu, naye ate era ofuna kiralo. Kuba nze nkulidde mu famire nga okutusomesa batusomesereza ku matooke, batusomesereza ku mmwanyi, so kyekyo nange kyenkuze ndaba ngamba muzeeyi wange ali successful lwakino, kati lwaki nze ngwira kyesimanyi ka nange nyongere okukulaakulanya kino nange nja kuba successful. Wasoma kyenkana ki? Nakoma mu form 6. Togenda kuddamu kweyongera, togenda kwesomesa? Chance webezze. Wali oyagala kuba ki ng'osoma? Nze nali njagala kuba architecture. Kati physics bamuyita? Namuyita. Kati olina musuubiri gamba nti nojja kuddayo weesomesa? Saa zino kati tuconcentratinze nnyo ku ndongo. Era kati niwemba wakuddayo kusoma, mba ngenda kusoma music. Gwe ng'omuntu olowooza omuyimbi okweyita nti ali successful alina kuba alina kinaki? Omuyimbi nze omulimu gwange gwa kulyowa myoyo gyammwe. Nze buli wempulira akayimba kange nga mukaagadde lyessanyu lyange, kuba Katonda yansindika kubaweereza mu ekyo. Nze sifuddeeyo cause ne music gwennyimba yennyini okukusasula kitwala ebbanga, so nze kankole ogwange Katonda gwe yantuma kubawa bibasanyusa, bibabudaabuda, bibakuŋŋaanya mitima. Nze mba ndi successful kasita ndaba nga ebintu byange byagadde. Wala akantu ke mbadde neerabidde, oli musajja musiraamu. Tulina wano omuyimbi gwe bayita Muddwa naye musiraamu, alina ebintu byatakola mu kisiibo. Kati gwe ebintu ki by'otakola ng'omusiraamu okulaga nti okyali ku ddiini gy'otambulirako, oba gwe tofaayo buli kimu osobola okikola? Abibeeramu mu kisiibo mu siyimba. Wadde n'okulikodingayo oluyimba? Era mbeera waka bwe nkola emirimu gyange, bwe ngira nti ngenda mu nnimiro, ogwo omwezi nguwaayo. Tewali era kwaddeyo kasente nagamba jangu oyimbe? Mu mwezi ogwo Katonda akyambiseeko akasubi tekinnabaawo, sitaani tannankema. Bwe mbanga nga ssaawa zino ngenda kuwa opportunity naye ng'olina kulondako muntu omu ssaawa zino wakati wa Eddie Kenzo ne David Lutalo nga nkwaddeko opportunity omwegenda mu studio n'omu osooka kulondako ani? Eddie Kenzo. Eddie Kenzo. Mu bakyala ni g'osinga okwegomba? Irene Nambiru. Ate omulala? Omulala bamuyita ono omukyala bamuyita mwerabidde erinnya. No. Rema Namakula? Of course. Anti kategedde kati abantu b'oyagala oyagala nnyo abantu abayimba bwe bati ebintu by'amaloboozi, vocals. Eddoboozi olikola ki nga lifudde? Eddoboozi lyange nze ntera kunywa nnyo mazzi ga buguma. Buli ddi? Buli ku makya. Naye kati kambuze sente ze zennimiro ani azirya? Wangambe tolina mukyala. Sente zange z'ennimiro teri azirya kujjako bakadde bange. Bw'ozikwasa n'oziwa. Mu music otaddemu nga sente meka?
Sinza kubalirira oge mazima sente ziwera nyingi ziwera nga miliyoni 4 tebiwera oyina ennyimba nga meka tebiwera kubanga ebiseera ebisinga ne audios ezimu zenkola nina bakyali betukwatagana nabo producer naga nti mimu tukoleyo akayimba kano tukoleyo nimwekanga kafulumye nga just mutaddemu effort eyo nti oli producer oli guitarist mwegasse team namba nimufulumya audio kati bo bafuna mbatya kyekyo kibagamba ekya copyright obateeka wide no luyimba omu abeerako ne percentage kya copyright no kiriko nnyo kale lino oluyimba lufulupya sigenda kudda lwakutwalira bbanga kyodowandiika oluyimba terwantwalira bbanga kuba Botline yampita ku studio nenduyizaawo netucreating engoma awo just nti olwokuba nti nali mu mbeera ya depression eyo nti nkyayiddwa ebigambo byajja speed nese abasajja depression ebaluma nga babakyaye nnyo naye mmwe nga omuntu endako temukirozaako naffe tubeera mu depression naddala nga gwe mukyawaganye naye obadde omwagala tekiyinza butakuluma tekiyinza butakuluma nnyo just nti tetwagala kukaabira mu kamera ate lero sirinaawo butisho bwange kyokka bulijjo tonyama bukozesa bali bamwitanaye omwana nga alina emisemo abakaabiza kuba naye ku national tv balitusokke bibaawo ogenda kukaaba bibaawo sijja kukaaba ngambuze owagera tiimu kyeyo omupiira ebyo nabyongera mazima ni musajja wa Manchester United kati bakoona eno kati gamba ensi netabanguka nga tokyalina wakudda nzise sibula obulabi bwa 21 questions ne Spark TV banaye abalabi ba 21 questions aba Spark TV mbagala nnyo manya meme cyclone emergency just mbasaba buwagizi bwammwe kayimba kange wakasanze kawulirize ka sharing yaman alright tuyanziza nnyo meme cyclone emergency bane erinyanga olira ba screen yawo woba ogenda ku YouTube woba ogenda ku TikTok oli searching ojja kubanga ate olifunira ddala waba tengenda kubanga nerugero kubajjukiza gwe alina business nti Numida yekayika agenda okutaasa business yo ojongeremu capital ojongeremu stock customer agenda okujja edduuka lirabe nga linyirira banange tewali ategomba dduuka nga lijuddemu obeera ojje mu business yo ngolaba buli kimu weekiri Numida aliwo kubanga munange kino ekyoto kyo akituukiriza era genda bugenzi ku Google Play Store odownloading app yaabwe gonna alina business n'ebirala osobola okubanga obabuuza ebisingako awabula ekisinga obukulu wewowola sente period gy'oba osabye okuzizzaayo munange making sure ate period gy'oba oddizaawo ezo sente osobola okubanga ofuna enkwatagana ate nekiba kitakya obulambulukufu n'abo abantu basobola okubanga bakuwa sente ate basobola okubanga n'oguddako bakuwa sente zisingako ze basooka okuwa musule bulungi n'abasifana olunaku olwaleero mbagala nnyo bye bye